Omusumba David Ssekyanzi w'ekkanisa Divine Connection of God Ministry International abatuuze ku kyalo Mukiwa mu ggombolola y'e Nakasenyi mu disitulikiti y'e Sembabule gwebalumiriza okubabulizaawo abaana nga bino babituukiddeko mu lukiiko oluyitiddwa Francis Kagayi Banda RDC w'e Sembabule okuwuliza ensonga zino. Abazzukulu abange aba babiri simanyi gye babeera. Balumiriza omusumba ono nti tafeze asula ntebe ng'abuzaabuza abantu nga bannaabwe bwe balina ebyawongo ekireeteddemu abatuuze ku kyalo kino okutandika okwesongamu ennwe n'okweyawulayawula. Namuwola amabaati gange mabaati musanvu ono yamukubira essimu nga mubanja amabaati n'angamba nyina omukisa okubidde jangu natuuka kkajji nenkonkonako bwenti giro linzeeko kyana bye mukola ki bimaliriza ebyamazima nsonga nti mufere mwalimu oyo ebyamazima mukakasasira ng'ali mu kunyumiza ono embeera za muganda wa Lukooko gwe bayita Nakyejo alyoka gye bamusabire bamulagule nga sitole zonna oli yazireese. Yasookera mu maka ewange atuuza abaana bange nenyaabwe ng'abagamba nanyinimu yaleeta amajiini era yasaddaaka abazzukulu 9. Nze omukolo saagulimu n'abaana baavayo nga bakaaba nga bwe mbamalidde abaki abaana. N'atubuulira n'atugamba mukimanyi taata wammwe mmwe abaana yabateeka mu majiini era yagana abazzukulu 9 waliwo n'akaana kono kaali kaakafa kati gaakatwala omuzzukulu omu. Bagamba nti omusumba ono azze nga batwalako n'abaana baabwe nga yeefudde agenda okubalabirira. Omwana yasooka ne bamubanga tetumanyi nagenda okujja taata nsanga ayomba mbusembusa atuta omwana simanyi gyamututte. Kyokka omusumba Ssekyanzi nga naye olukiiko alwetabyemu yewazezzaako ng'abaana aboogerwako baweebwayo bazadde baabwe nga beeyagalidde. Omuwala n'aŋŋamba mbadde nsaba onyambe ku baki ku baana ne mugamba yogera ne mukadde. Mukadde n'agamba basindike Latifa. Latifa bamusindika ne mutwala ku ssomero ku ssente zange asomera Wakiso. Bakira yannyonnyolako nga RDC Kagayi bambuuza ebibuuzo eby'omujjirano. Watwala abaana babampa era nze abayina ebbaluwa eriwo ebakuwa babampanga beera maama oyo amanyi. Isaac Mugabi ssentebe w'ekyalo Mukiwa akakasizza nga batuuze baze bemulugunya ku musumba Ssekyanzi. Yalagula mutowe timumuza agenda kutema omwana we n'embazi mu mutwe. RDC anenyezza abatuuze okumala gawaayo abaana baabwe. Omwana oyo singa atuukibwako ekintu kyonna oba afudde oba akoze etya yeegaana ono n'agamba oyo yavaawa nze simumanyi. Luwa Kintu yakusakidde eggulire no ku Bukedde TV.